po jako akawuwo. Ng'abantu ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bakyagenda mu maaso n'okudduukirira ku batalina mu kiseera kino nga bangi tebakyayingiza wadde ennusu ekikumi. Abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo e Kasese batandise kaweefube w'okuŋŋaanya obuyambi bw'emmere okuva eri abo abagirina. Okwagala awa Katonda agamba abantu ba Mukama basabidde kuyamba abali bubi. Omusumba Kisembo Black w'Abadiventi aleese emmotoka z'amatooke 2 wamu n'ebintu ebirala nga bino abikuŋŋaanyiza mu bantu b'Ekitwamba. Naye abakristaayo ba Kitwamba Seventh Adventist Church batuwadde emmere ey'okugaba w'abantu abali bubi. Batuwadde amatooke 7 mu kimu. Batuwadde muwogo 2. Ono yegattiddwako omugoberezi we Asiimwe Mike Mpakanya ng'ono yeggwanyiza ekifo ky'omubaka owa Busongola North era ng'agamba nti emmere weeri mu bantu ng'era beeteefuteefu okugiwaayo wabula ng'obuzibu bwa ntambula. Omuntu atugamba nti ajja tuweereza ettooke ate ng'ali mu kyalo kati tulina okukola ki okugendayo tujeyo emmere eyo tugireete mu kitundu kimu. Kati awo obuzibu entambula simanyi piki oba gaali osanga tetulina kati awo waliwo okubonabona kungi nga tujjayo ki emmere. RDC w'e Kasese Joe Walusimbi yeebazizza abatuuze abawaddeyo okuyamba mu kaweefube ono w'okudduukirira abatalina. And I take this chance to thank you for responding to presidential initiative of fighting this deadly disease. We promise we are going to make sure that we reach the needed people as per your request. Mu ngeri y'emu omusumba w'Ekisinga ye awaddeyo amanda n'enku wamu n'emmere okubadde ensujju n'ebirala ng'onaabikwasizza amyuka RDC w'e Kasese Joshua Masereka. Nsazeemu kuleeta ebintu kuyamba abantu abatalina ekyokulya ndeesa amanda, enku, matooke, omunnyo, bitooke, bitakuli n'ebirala bingi. Mu bintu ebirala ebireeteddwa kubaddeko sabbuuni, soodamu n'eddagala okuyambako abasawo nga Dr. Baruku Kisunzi bw'agenda maaso n'okulambulula. Kati ng'abapartners ababadde bakola mu disitulikiti eno okubira ddala Ebola nga yatandika mu mwaka oguwedde omwezi ogw'omukaaga era naffe tulabye nti tulina okwongerezako support. Please take our message that we are saying thank you for the contribution you have made. It is not easy. There are so many organizations whom we are saying they can, but they have not contributed. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nga Bayibuli ng'okweyogera ngu omukulembeze asobola okuba ekyokulabirako mu bintu byonna.